Oyo bamuyita Shifra eyali mu kayimba Kozambe. Abantu bangi nnyo mu comment section mubadde mumbuuza ku Shifra yali mu kayimba Kozambe, yaddawa, aliwa, akyali mu kampuni efumba ku mikolo. Iye Shifra gyali mu kampuni yange efumba ku mikolo era akola bulungi nnyo. Olw'okuba mmwe kyemwali musuubira kyemwali mwagala, mwali mumanyi Shifra ngenda mufulamu content abeere nga nkubira obulango nga mmwe kyemwakola yabakubira obulango ono omuwala ng'akya traininga mu kali akayimba Kozambe naye walayi ne mumusuulawo, which is okay. Era nze Shifra bukyangajja mu kampuni yange tankubirangayo kalango, yajja kukola ssente, yajja nnoonya 100. Ezo zaatabulamu ezo French beans. Tulina akantu ke tusooka okuteekamu ne zisigala nga zikyali mu kkala yaazo nga za green ne zirema kubeera za black, kuba mmwe abasinga muzifumba ne zikyusa kkala n'otukozesaavinga nga zirabika bubi. So kyeyabadde akolawo nga twakakayiwamu ng'ali mu kutabula mpola mpola ate nga tapapa. Kaakati bwe tutuuka okusala ennyama era Shifra abeerawo bannange n'ayambako ku banne nga w'omulaba n'akwatamu. Ekyomukisa omulungi Shifra yakwatagana ne banne era bakolagana. So kati awo enkubira omulanga gwe wenna alina omukolo ng'oyagala ekintu ekyobuvunaanyizibwa, ng'oyagala ekintu ekimalayo nga kiri corporate, noonya omusajja gwe bayita Chief Godwin Uganda, omufumbi w'oku mikolo, omubuukinge osirike. Tujja saavinga abagenyi bo mu ngeri ey'ekitiibwa, mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, buli omu aveewo nga akkiriza nti ddala omusajja mufumbi wa ku mikolo. Ffe tetupaakinga mmere, Mukama abadde atuwadde omukisa, tukola buli weekend, so mutuwe emikolo gyammwe temujja kwejjusa. Shifra wa Ozambe bambi mukazi wattu ali mu kubeera nga yeekolera emirimu gye mu ngeri ennungi. Kino nkisanyukidde ndera nkyagadde nnyo. Shifra bwe namusanze ngakkirira ngakutte ne waasika emihula. Shifra namugamba weemalira, namubuuza Ozambe weemalira nti mbuzi ne zikaaba n'Ozambe yatuyisaamu hit. Naye ebintu bizibu. Okimanyi bonna baasirika naye again mu kubeera nga okurifaalinga neera Shifra yakomawo. Ozambe yaliko n'agenda e Kenya, musajja wattu n'agira naye Ozambe tetumulaba, tetumanyi wajjali. Naye Shifra wadde bonna baavaako oba abantu bakyabayogerako nnyo, naye at least Shifra asobola okukomawo. By the way, nasembye okulaba bu vidiyo nga bagamba Shifra ali Germany, nga bagamba ali Germany naye nga bu vidiyo bulaga nga ali Germany. Kyokka ate Chief Godwin atugamba Shifra yali naye bali mu kubeera nga bakola ki, yamuyingiza mu kampani y'efumbe amannyo Chief Godwin, omufumbi w'oku mikolo, buli kimu ekyange kiba super clean. Abantu beekoledde amanya. So Chief Godwin atugambye mu already yamurecruitinga akwasagana ne banne, of which kirungi nnyo. At least Shifra okubeera nga tali mu limelight, okubeera nga tali mu celebrity life naye ng'ali mu kukola ssente, ekyo kiri better, kyekisinga n'obulungi compared mu kubeera ng'oli mu bwa serebu naye nga ssente teziyingira. Kijjuke gye weeyongera okubeera mu bwa serebu olina okubeera ng'okola ssente nnyingi osobola okukifunamu. If not obeera serebu nga akasente katini konna koofuna kagenda, obwa serebu bugenda kalya. Olina okugula engatto ogenda ku interview, olina okukola makeup ogenda ku interview. Kati obusente obeera ng'okolera 30,000 mu mekasimayo oyingizaayo gumu 2 kiba kikulidde. Okubeera serebu olina obeera ng'olina omulimu nga guyingiriza mu bukadde 80,000-90 olunaku wiiki n'oyingizaayo 2. Awo celebrity life obeera ogenda gisobola kubanga olina ogenda okwanginga out with your friends, olina okuteeka mu motoka amafuta, olina obagulira ebyokunywa night emu ogenda okukakana mu bukadde 2 kamu kitundu ekitono nnyo 80,000 gigudde wayi. Nanti abe bagenda okupostinga, be bagenda okuwipinga. Okubeera wa Chief Godwin ng'okola akasente Shifra ndaba kyekisingako. Wano ku SMX Media tukwasaganya ensonga ya music video. Kubeera bannaawo abalegitiots bagenda sobola bulungi nnyo okubeera nga bakikuwolera. Naddala omuyimbi alina oluyimba lwa audio wandiyagadde olukolera video, wadde ng'olina oluyimba nga wandiyagadde lukolera oba leero njogedde biki. Legitiots bakola video ne bakola ne audio.
On top of that amasomero balina special offer gwe nawe n'obasomero gyewasomeranga balina oluyimba olwa audio yandiyagadde olukolera video bakola visualizer ab'emikolo kwanjula mbaga graduation omuntu akola music video n'agiteeka wali aye toletanga kwanjula mbaga graduation obwo bubeera buntu bwakuyisaamu mangu kubanga balina cameras ez'omulembe that means babeera bagenda kuwa ekifaananyi ekyasinza okubeera nga kitukula bakubireko abalege shots enamba yo wansi awo ebisigadde obibalekere.